Olubereberye Ssuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omuserero wa kabaka w'e Misiri n'omufumbiro we ne banyiiza mukama waabwe kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asunguwalira abaami be bombi, omukulu w'abasenero n'omukulu w'abafumbiro. N'abasibira mu nnyumba y'omukulu w'abambowa mu kkomera, mu kifo Yusufu mwe yasibirwa. Omukulu w'abambowa n'akwasa Yusufu okubaweereza, ne bamalayo ekiseera kiwanvu nga basibiddwa. Mu kiro ekimu nga bali eyo mu kkomera, omusenero n'omufumbiro wa kabaka w'e Misiri, buli omu n'aloota ekirooto kye. Yusufu n'ajja gye baali ku makya n'abasanga nga banakuwadde. N'abuuza abaami ba Falaawo abaasibirwa awamu mu nnyumba ya mukama we nti, kiki ekibanakuwazizza bwe kityo leero? Ne bamugamba nti, tuloose ekirooto, so tewali ayinza okututegeeza amakulu gaakyo. Yusufu n'abagamba nti, okutegeeza amakulu si kwa Katonda, mumbuulire mbegayirire. Omusenero omukulu n'abuulira Yusufu ekirooto kye, n'amugamba nti, mu kirooto kyange omuzabbibu gubadde mu maaso gange, ne ku muzabbibu kubaddeko amatabi 3, ne gubanga ogwanya, ne gusansula ebimuli, n'ebibimba byagwo ne bibala ezabbibu ery'engevu. N'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange, n'enzirira ezabbibu, n'enzikamulira mu kikompe kya Falaawo, n'empaayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Yusufu n'amugamba nti, gano ge makulu gaakyo, amatabi 3 z'ennaku 3. Mu nnaku 3 Falaawo ajja kukusomolola okuva mu kkomera akuddiza obwami bwo. Era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo nga bwe wakolanga edda ng'okyali omusenero we. Naye onzijukiranga nze bw'oliraba ebirungi, ondage nze ekisa, nkwegayiridde onjogererako eri Falaawo, onzigye mu kkomera lino, kubanga mazima nanyagibwa mu nsi ey'Abaebbulaniya, era ne kuno sikolanga kibi ekyandinteesezza mu kkomera. Omufumbiro omukulu bwe yalabanga amakulu malungi, n'agamba Yusufu nti, nange naloose ekirooto nga neetisse ebibbo 3 ku mutwe ebirimu emigaati, ne mu kibbo ekya waggulu mwabaddemu emigaati gya Falaawo egy'ebika eby'enjawulo. Ennyonyi ne zigirira ku kibbo ku mutwe gwange. Yusufu n'addamu n'ayogera nti, gano ge makulu gaakyo, ebibbo 3 z'ennaku 3. Mu nnaku 3 Falaawo ajja kukusomolola okuva mu kkomera akuwanike ku muti, n'ennyonyi zirirya omulambo gwo. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, n'afumbira abaddu be bonna embaga, n'asomolola omusenero omukulu n'omufumbiro omukulu okuva mu kkomera. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu bwe yategeeza amakulu g'ekirooto kyabwe. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu, naye n'amwerabira.